Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ono una kiguddeko mu kuziika owa NUP agobeddwa ate ku lumbe. Kyannaku nnyo nnyini ddala ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bikaabya amaziga wuuna ayozezzaako ku mmunye. Damulira ne General Museveni abawooninze tujja gye muli bwe mutunoonyeza mutulabye. Abamu ku ba foot soldier abakwatibwako boogedde Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. oboolyawo ebiri mu ngoye zaabwe. Omanyi omukyala yavayo n'agamba nti mujomba yamanye ebiri mu sikaati zaffe, wabula ate ne bano bagamba nti ebyabatuusibwako ekyo naayinza kinnyonnyola ye mugenzi afudde, wabula tebakyasobola na kubeerawo mu bulamu bwa bulijjo. Mpuuga n'ebirala bingi. Joel Senyonyi Besekezi aliko byatugambye. Yenzedde ni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Omukutu semakutu ogwayeewaayo okubanga gukutuusaako ekyo nno ekisinga kyeweetaaga oba nga omanya. Yenzedde ni n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Njagala okusaba video eno soko jimpele like etambulire ddala emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu afune information ngene eri very crucial. Then ate ekirala njagala okusaba obeere ng'osubscribing akona mu kagambo subscribe. Bw'omala subscribing okone mu kado kaje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo. Before I start this video, kansookeyo nkuwe ku video eno owulirize musajja mukulu ono. Protest vote. Which protest is there, Banang? What are you protesting? NUP is protesting. Protesting what? If you are protesting, gamba tugenda kwesimbao. Protest. The government mbi feta tuenza kwesimbao nabo. Yatulimba. Mugende muitemu mweka. Ebibina birala gye biri. The protest chi? Protest okola nga oliao wesimbye okola buli kimu. Protest chi? Nikakulimba bana Uganda. Tewali protest gyoliko onoonya cheap popularity. Suubiza abantu byogenda kukola, alaga abantu byosobola kukola ne dikakubalimba nti protest. Banna Uganda bannange buli we mulaba protest vote eyo namwe mu protesting baba protesting etikale mugende. Ono omuyindi anyway, erinnya lye nga livudde mu mutwe avuganya ku NUP waneeno mu Lubaga. Era ye ya preaching enjiri yegamba mbwa bagamba protest tebalina kye babagamba. But if we are looking at people nga bafa mu mbeera yefaananyiriza bwoti nga batulugunyizibwa watali kuyambibwa nga ne Uganda Human Rights tesobola kuvaayo kubeera nga erwanirira ddembe ly'abannansi, why don't you leave people to protest by voting someone gwe balabamu essuubi asobola okubeera nga bajja mu mbeera bwetyo? Gwe wabula n'oyimirira newunya nnyo abantu ba NRM kwoteeka bano abalala ba fake oppositions abadde nga bagamba nti lwaki Lubongoya omunankole simanyangwa omunankole omunyolo tagenda ewaabwe ebunyolo banagenda mu banankole ne yeesimbawo eyo, lwaki Waiswa omusoga tagenda ne yeesimbawo ewaabwe Busoga? That is total rubbish. Kati ono omuyindi lwaki tagenda ne yeesimbawo ebuyindi akola ki wano nga baabo omufukamirira bafukamirire mu Kampala nga kwoteeka noono Uhuru omulala? You're just kneeling before them. Tugende wamma wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kansooke kuwe video eno. Nzire wano Museveni muobubaka mugambe ne bwagenda kukola ki tetugenda kuva ku mulamwa.
tetugenda kulekerawo kulwanira nsi yaffe ate nga tujja kujjako ate nga gwe n'abantu bwe mujja kusasulira bino ebintu bye mukoze w'abannayuganda bino babifuna in real time. This is not 1960, this is not 1980, this is not 1990. njagala okubasaba mwena please take record of everything that is happening. Bino ebintu byonna mubinootinge baganda bange, oba ndibeerawo oba siribeerawo, temulyangamu Marino's olukwe, temweryangamu olukwe, mumekinganga sure bana basajja basasulya bino ebintu byebakoze. Byonna mubinootinge kuba ffe twasalawo musobola otukola kyonna naye temugenda kutula mitima gyaffe tekigenda kubeerawo, temusobola tumalawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu kungubagira Marinos yaweereza gino Museveni obubaka ng'agamba nti musobola okututta, musobola okukola buli kimu, musobola otutulugunya naye tojja tulugunya kumenya mutima kwange. That we have a reason why we are fighting, and the reason is ono mukyalo ono Alexandria pushing factor Lita Nabukenya, pushing factor sente za Frank, pushing factor Macheta ali mu komera nga tasobola kubeera nga yerwanirira nga n'eddembe lye limuggiddwako, pushing factor omuntu gw'oyambudde edi mutwe n'omukuba n'omutulugunya n'omufumita buli kimu n'omukubi amasannyalaze, yensonga lwaki asigala stickinga n'agamba I have to fight for my people ne values zenwanirira. Bino byonna mubikola Amini bakola bye bakola, Obote yakola bye yakola. By the end of the day they are no more. Zinetunulira ono mukulu president wa UPC yali mutabani wa president mulamba ne kati naye akayanira busente bwa parliament alaba nga wayina okubaako wali naye ng'Obote baali bamaanyi ng'ensi ebatenda, ng'ensi ebatyanga buli we bayita bagamba yoyo. Ebigambo byano bya mwana muwala ono Olivia Lutaya amaziga gamuyiseemu, neewuliriza. Kirizibwa kuvuganya Museveni. Constitution y'eggwanga etuweteeka ffenna okuwagira buli muntu gw'ayagala. Lwaki abawagira Kyagulanyi ffe abayisibwa bubi? Mutugambe nti musango. Tumanye nti bannange musango okuwagira Kyagulanyi n'okuwanigira ekibiina kye NUP. Kuba naffe bangi bazze bafa. Gavumenti eveeyo etulambike. Kuba si yasoose tuzze tuziika bannabukenya liita ng'ate ababatta tubamanyi. Bwe tunaavaayo naffe ne tulwana kye mwagala Uganda efuuke matonga. Bannange mulekere. Banaye tubasaba mulekere. Whenever you look at such bw'otunuulira video ezifaanana bwe zityo ennaku ekwata, waliwo video Olivia Lutaya after the ng'akola wa speech yagambye byatuuka ku Alexandria byantuukako nti mwe bangi mwebuuza lwaki nyambala nnyo empale naye ebiba mu mmotoka eyo tobimanya. She was harassed. Era naye osobola okumusanga nga mu kwambala kati essaawa eno atonya n'okutonya. Ne lwaki? Because tawagira kyemuwagira. Bw'ova n'osoma Mustard Seed version eyasooka ng'omukulu agamba bye baakolanga abantu okukyawa gavumenti y'Obote kwe kwali okujja ne batowa famire yo banga taata ng'oyo enkya ne bajja ne bagamba olaba Obote yasse kitammwe mujje tulwanyisa Obote ne bafuna obusungu obwo obulwanyisa ki Obote. But are they the same acts, tactics, techniques you're using okukyaya bannayuganda eggwanga lyabwe? Kyannaku nti okubeera munnayuganda essaawa eno okyevuma n'okusinga okubeera omugwira kubanga ebimu
obitunulira n'ogamba anyway katulinde ekiridda kyekiridda mukama yamanyi inshallah naye nkubuulire era olunaku lujja kukyanga naawe tukozesa ebigambo bino wammanga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun agenze mukama amujjuludde abamu balitya n'owandiika akagambo rest in peace bagambe nti twawona ogusajja nga gugundi ogwatulugunya bwe guti bannansi nti twawona ogukazi bwe guti ogwatulugunya bannansi nti twawona omusajja bw'ati eyattisa bannayuganda nga ku kijja kyewamwe oyinawoko omuntu wafudde mu mbeera efaanana bwetyo ku byamu akafaananyi nga mwannyoko omwana wo maama wo sengaawo kojjaawo taatawo mugandawo ku byamu akafaananyi ako obirowoozeeko eyo ye Uganda gye weeyagaliramu oba netta. Njagala kuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bwe buno obukambwe muko wuliriza. Christopher Damulira mwe bafulanka mwezigwa mwe babirungi ense balaba era ku kiseera nga kituuse mulisasulira bino ebintu oba mwe directly oba abantu bammwe mulisasulira. Kwe Museveni njagala oyimagininga entono muwalawo kwe Damulira njagala oyimagininga entono mwannyoko kwe Kulayidde oyina abaana bawala oyina bannyoko oyina ab'eŋŋanda zo njagala mumanye nti ensi balaba ate temusobola tutta ffenna ate nammwe muli bantu ate bino ebikolobero nammwe bye byatuukako nammwe mulumizibwa nga ffe ate mwe muli bafaala mulumizibwa nannyo bate mwenyaba so njagala mumanye nti temugenda tumala mu maanyi nedda Lubongo yasomye amanya ga bonna be musse bonna be mutulugunyiza twali tuwaniseeko lwaki mulowooza tugenda kuwanika kati twali tukweyeko lwaki mulowooza tugenda kukowa kati tetugenda kulekeraawo ate buli kwe mutta ng'abantu abalala 10 batwegattako mwana wo bamaze okulaba ne bali mubulabe kwe musiba ng'abalala bangi batwegattako kuba tetulina musango maaso ga Katonda ate mwe mulina omusango so tubategeeza batemumwe tetugenda kulekeraawo. Olivia Lutaya yakyogeddeko wano era njagala okukanya n'ebigambo bye nti bano abantu ba bulijjo be bateeka mu ofiisi eyo Marinos yali talina we yeesimbye wonna naye abantu nga Marinos be basinga n'okusasula omuwendo munene olwasitwago yaffe eno. Beyond the newsroom gwe nkutu kwoli nze deni abatuusako ensonga zino zonna nga bazigera maaso n'okutambula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye Damulira ne banne bamwesigwa n'abagamba nti lowoozaamu Kongono ye mwannyoko ekyamazima amatuufu nti ebintu bino byonna bwe babigenda mu maaso mu ggwanga wo omuntu wakyamiddemuko. I think once you talk to someone omugamba kino nekino kyokola it's wrong, someone can change it, but killing Ugandans it will never be the solution unless kiyongera okuba wa pushing factor okubeera nga bakola ekyo kye bali mu kukola. Ate Abaganda bagera olugero ne bagamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogizaaza omusaayi. You people, your families are not protected. You can protect your wife, your kids, but you cannot protect your grandkids, your mother, your aunts and so on. Singa bannayuganda balituuka akaseera ak'ekyawa ne balumba families zammwe n'owulira nti famire ya gundi oli baamusaze oli baamukoze kino nga bwe bakoze bano abaana b'abantu ng'olowooza kiyinza kuwulikika kitya era Uganda yeesobola kufaanana etya? Kyekyo Olivia Lutaya kye yagambye okubeera nga Uganda efuuse amatonga kubanga mwetta mwekka na mwekka omwana wa kintu against omwana wa kintu. We are one person. Kyova olaba wakati mu busosozo obungi obwali mu South Africa omusajja yavaayo Waziri Dube yavaayo n'agamba different colors one people, different colors one people. Wakati mu busosozo obwali obungi music played a big role.
By the way, kati kyekino ekirine wano mboyo Kyagulanyi omuyimbi bikoze bitya. Yes, asobodde ogatheringa bannayuganda awamu n'atuwa kyetubadde twetaaga okuwulirwa to awaken this younger generation okumanya biki ebitambula mu ggwanga n'okumanya nti balina omutemwa nti era basobolera ddala okukyusa eggwanga lyabwe okufuna obukulembeze bwe beenyumiririzaamu singa buno obokkera ku makya emirimu n'osanga nga giweebwa abantu abeeyambula oli olumala okweyambula n'alaga ebitundu bye ebyekyama enkyomusanga ku TV ng'aweereddwa omulimu ng'omwana asomye amawulire ali wali eri atudde talabangako ku mulimu yadde wabula ne boosa yeetaaga omuwa omulimu ayagala asooke mweyambulira amale mukozesa eyo ye Uganda abantu gye beeyagaliramu eyo nno eteegombesa yadde omuntu omu okubaamu kankwongere vidiyo wamma nze ojja kusiima lwampaka bititiizi mubiri ne mu bwongo nate ne mukama waabwe ow'okutikwe yasinga obutiitiizi ye Museveni bw'aba alowooza nti musajja waddala ajje akompitinge ng'omusajja. Stand like a man, Museveni, stand like a man. You used to say you're a man. Be a man. Are you proud of this? Proud of this? Kyagulanyi Ssentamu agamba nti General Museveni jangu oyimirire ng'omusajja. Let us have a fair ground. Hey, bweba ring tugende ku fair ground. Twekubakuba munnaaveewo kyeyategeeza nti tugende kale mu kalulu tukalonde nga kale free and fair obuwangulo wangule bwe nkuwangula kkiriza dde wali wabbali ate era ekirala nti tekyetaagisa kutta bantu tekyetaagisa bamalira mu makomera wabula kyekyetaagisa kyokka kwe kubeera nga olina omutima ogulumirirwa. By the way nze neewunya ne bano abagamba mu patriotism osimanyanga bapreachinga patriotic ekisimanya biki. You're not patriotic when people are starving, when people are dying, when people are being murdered in a broad daylight. It's really a total shame to Uganda. Let me give you this video. Ye Museveni bw'aba alowooza nti musajja waddala ajje akompitinge ng'omusajja. Stand like a man, Museveni, stand like a man. You used to say you're a man. Be a man. Are you proud of this? Are you proud of this, Museveni? Koli proud okubeera nti bino byokola ensi. N'ab'Enganda kitalo nnyo. Kitalo ddala. Twebaza maama ne famire ya Marino Sono olw'okumukkiriza n'ensalawo gye yakola n'agamba nti nze ndi wa NUP ng'avaayo n'ayogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga era famire n'emuleka kubanga famire ezimu batandika okukakkanya abantu baabwe nti naye lwaki weeyigiza mu bintu bino lwaki tobivaako naye famire bategeera nti Marinos ayagala Uganda gy'asobola okweyagaliramu era ne bamuleka n'alwanirira famire eggwanga lye ng'abamanyi ebiyinza okuvaamu naye tubeebaza kubanga mwamu understandinga n'azannya paati ye. Abantu bangi bagenda ne bagamba naye lwaki tulemerako ku nsonga ey'enkyukakyuka byebino ebituleetera okulemerako kuba twagala eggwanga ng'omuntu asobola okuwagira ye gwagala okuwagira teri agenda kumuteekako kazito olwekyo kyaba asazeewo. Ebyo nno bigambo bya His Excellency Koteka George Ssenyonyi Besekezi. Munzikirize nve mu vidiyo eno ngikomye wano kubanga ekyamazima matuufu eri so emotional. Banywanyi bagaliza bimunjagaliza tusinkane nga gulude nakkiriza yenzedde ni Beyond the Newsroom gwe makoto semakoto atogo kuweereza ensonga zesemasonga nkusaba nobwombefu bw'ekika kyagulwa subscribing ku mukutu guno liking video sharing ireko ne muno comment yo kintu kikulu ku kikyolowooza ovunanyizibwa kikumi ku kinnakyo ku butya Uganda gye weetaaga okubeeramu bwenaaba akaluluko tokatuwala nga kya muzannyo baleme kagulamu kitole kya sabbuuni oba kaveera ka munnyo sinakindi 5,000 ekyo nno munnange kibi nnyo nnyini ddala akaluluko kasingawo kubeera amaanyi n'okusinga emmondo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.